Mu mwaka gwa 2013 olukiiko lw'okuntiko olw'ekibiina kya NRM lwagoba Ababaka Theodore Ssekikubo ow'Erwemiyaga, Barnabas Tinkasimire ow'Ebuyaga East, Wilfred Nuwagaba owa Ndora East ne Muhammad Nsereko owa Kampala Masekati mu kibiina kya NRM nga babalanga kusiwuka mpisa n'obutagondera amateeka na biragiro bya kibiina. Okuviira ddala olwo babadde bagugulana mu kkooti. Ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde, Pulezidenti Yoweri Museveni yasonye omubaka Theodore Ssekikubo omu ku bana nga baali ku mukolo e Ssembabule n'amuyita omwana eyali yabula era n'amulagira akomewo eka baweereze abantu. Yali atutuseeko n'apaala n'agendeeyo naye mwekule mukimanyi mwekule era mwekule kimusobola obulungi. Olugero oli wano eyazaaba kati ali awo obamuddeyo oba simanyi naye kati ali awo. N'oluvannyuma Ssekikubo yeeweze nga bw'ali emabega Pulezidenti Yoweri Museveni mu kulonda kwa bonna mu mwaka gwa 2016. Amazima mbadde mmaze akabanga nga sijja ku disitulikiti kuno, naye nzize okulaga nti abantu b'Erwemiyaga bakwagala, abantu ba Uganda bakwagala era bakubireko engalo ez'amaanyi abantu bonna. Wano nno obukulembeze bw'ekibiina busigazze eddimu ly'okulambika ensonga eno obulungi naddala ng'omusango gw'ababaka bano gukyali mu mbuga z'amateeka. Bano baali baagenda mu kkooti nga bawakanya ekyakolebwa ekibiina okubagoba mu lukiiko lw'eggwanga nga bagamba nti bo bakiikirira bantu naye si kibiina kya NRM. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Todong agambye nti bano baanirizibwa essaawa yonna wabula nga balina okugyayo omusango guno mu kkooti. They were the ones who took NRM party to court. We didn't take them to court. And so if they realized they were wrong and they want to be reintegrated in the party, they will have to go and withdraw the case before court. Embeteze esinga obunene kati eri ku babaka abasatu abalala abatannafuna kisonyiwo okuva eri Pulezidenti Yoweri Museveni. Todong ayongedde n'ategeeza WBS TV nti ekimu ku kikulaakulanyiza ekibiina kya NRM kwe kukola ebyo ebiri mu mateeka n'okuteesa n'abaali abalabe. Akinogaanyiza nti yali Ssaabaminisita wa Uganda Patrick Amama Mbabazi alina okugondera amateeka g'ekibiina okusobola okufuna ebyo byonna by'ayagala mu NRM. The Right Honourable Amama Mbabazi had not registered as a member of the party and wanted to contest as an independent presidential candidate, we would not have any problem with him. But the fact that he went ahead and registered as a member of the party and he wants to contest in the party to have the flag for the party, he qualifies to follow the party constitution. Jeslina Chibule, WBS TV, Chadondo.